Lunaku nga luno olw'enkyala olw'abakyala nze ndwenyumirizaamu nnyo nsobodde okukola emirimu n'endabirira abaana bange ne basoma ne balya ne banywa buli kye beetaaga. Nze nange seewulira bubi ndi musanyufu ku mulimu gwange era sirina buzibu. Nkubiriza bamaama bonna bajja tujjula amanda tufunemu ekyamagezi we tunnyuka tunaaba temundaba okudduga. Saa zino oyinza okundaba nga nzirugale regulo n'ogamba laba mukaddanyirira. Don't you see? Bye byange. Byuma nga nabalaze nga tubisaanuusa kati bituuse ku process ey'okujjula. Tulabe entamu yaffe weevuddeyo oba nnungi tufune kasente emale eve wano edde wali ewagalwe kuba liba B2C. Kakati tujjula entamu yaffe. Mutabani wange gyazimbye Sekajugu osasula kola boti. Osono nkwaza za training kati wantujijjamu ntamu yaffe yeno kati wanebe ewedde ebulako kulongoosa kola finishing. Omuguzi yaludde nga tugitwala ku maketi bali be bazirongoosa bwetyo tuyiye obulamu. Olunaku nga luno nenyumirizaamu lunamu omulungi. Microphone yetagisa. Omusenyu gwe tubumbamu gwe tukolamu shape nga olaba block naffe tufuna obutiba nga buno n'ozimbamu size gy'oyagala oba ntono oba nnene kisinziira ku program y'olunaku.
myaka 2. Nguluddemu nange natandikira mu kuyigaana okusaanuusa. Natandika bankozesa kati neekozesa. Nange natandika bankozesa nenjiga. Nange nefuna capital wange kati neekozesa. Nesobola okwetuusaako buli kye neetaaga. Bingi bumperedde abaana. Kajikwata kanyao mpola mpola. Kati awo okola ki? Amatereza mubanga tukozesa n'obusenene. Olina ekisobola okunyuka. Orange kiwe tetikeezo. Awo osensaamu. Sirinda musajja kunzijanjaba. Sirinda school fees w'abaana. Sirinda za landlord wadde sinnazimba. Byonna mbyetuusaako lwa butanyooma mulimu guno. Kuba singa nali ngunyoma singa siringa wano wengi.